you and knows what you're going through. The Chinese looks like them. Katonda w'Abawarabu, the God of the Arabs afaanagana n'Abawarabu, looks like the Arabs. n'olulimi ayogera Luwarabu lwaluwulira lwokka bwe luti. Even speaks Arabic, is the only language he ate hears. aluwulira ng'otunuddeyo. And he only hears it when you look. Tubuuza Katonda wo gwe omuddugavu Omufirika aliwa era I'm yaani? asking, where is your God, you the African, and who is he? Kyetuva twategesa olunaku oluyitibwa Black God Day. That's why we prepare the day called Black God Day. Olunaku olwo lwakujja kulaga mmwe abantu. That day is to come and show you people nti naawe olina Katonda akufaanana ne by'oyitamu abimanyi. that you have a God who is salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Katonda w'Abawarabu atenderezebwa Allah tabaraka wa taala nannyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna. Tukwaniriza gwe wena gy'osinzidde okutulaba ku Dawa TV Uganda, the program, the research desk. Tuba tuyingiddewo nga twanukula ebirimbo ebisaasaanira ku social media naddala eri abantu abeefuula aboogerera obusiraamu naye ate nga mwannatu tebalina kye bamanyi. Mu studio sirinzeka ndi n'abasika b'abannabbi babiri nga tugenda kwanukula omusumba eyagambye nti Katonda w'Abawarabu afaanana Abawarabu, awulira lulimi lumu lwokka era ng'asobola kuwulira ng'otunuddeyo. Seeka nsaba otuwe ku salaamu. Batulaba ku Dawa TV Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyanziza mufti addako oluvannyuma lw'okubeera nti ebisanja bigenze bitambula. Tukwebaziza nnyo. Alhamdulillah. Mpeera ne kuseeka wange atuwe ku salaamu, atuwe n'amannya ge alwawo okulabika naye kati tayingirawo ng'omanya. Abatulaba ab'ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumusiima Abdul Shahid. Alhamdulillah. Kale katutandikire awo wennyini naye teweerabira ku likinga, ku sharinga na ku subscribinga ku YouTube channel yaffe. Seeka Baguma Wagise omusajja omuwulidde bategese n'olunaku baluyita the Black God Day. Bo bagamba Abawarabu balina Katonda waabwe Muwarabu, n'abaddugavu balina Katonda waabwe muddugavu. Seeka ensonga eyo oyinza girambulula otya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okufuuka twagala okwebaza Allah olw'ekiseera kino, nammwe bonna ne tubeebaza ababeerako ku Dawa TV entakeera data wammwe ebiseera tusaba Allah abisulemu obulungi. Okufuukira ddala twagala okutegeeza abantu nti okuwalampa oba okujerega eri abo batategeera byawandiikibwa ate nga beerimbise mu ddiini kwatandika dda, kuba bw'otunuulira mu Suyana mu surati Fussilat abasajja Nabbi sallallahu bwe yali ayigiriza abantu nga bakuŋŋaanyiza ku lusozi Safa batandika okukola obukuukuulu kakuyege nga bagamba waqaala la tasma'u hadha alquran, baba basomera ebigambo ebyo temubiwuliriza, walghaw fiihi bamukube endeekuulo la'allahum taglibun, mujja kumuwangula. Naye okuva olwo paka kati tebamuwangulanga. Waliwo mu Uganda wano omuntu oyogera ekigambo n'agamba nti okutuuka omwaka ogw'enkumi-bbiri obusiraamu mu Uganda bujja kuba tebukyaliwo. Mu 2002 yakyogera eri nga tuli mu kubaga, tuli mu kukola gundi Constitutional Assembly nakyeyo constitution eno nga tennaba kubeerawo. Naye kyetugamba nti ebintu bingi ebize bikolebwa nga byogerwa, naye ffe tuli baluŋŋamya era omulimu gwaffe si kuwalampa ebbe kujerega. Naye nalabyeko simanyi oba musumba olowooza muki? Yandiba omusamize kubanga akampeiningira Katonda omuddugavu. Kakati kitegeeza nti ate omusamize tulina kudda ku ango y'abasamize, naye olwokuba nti yamenshoniza oba yayogedde ku Katonda ti Katonda w'Abawarabu nga kyagenderera mu si Bawarabu wabula ddiini, one awulira lulimi lumu nga bw'agamba. Ekyokubiri nti olina kubeera nga awulira nga otunuddeyo. Ekyokusatu afaanana nga bo. Naye mu byayogedde bw'olabira omuntu nti bagamba
ebigere bikowa mutwe munafu lwe lugero lw'Abaganda kwigamba amagezi amatono nedda si magezi matono kati abo boyogedde kinene Abaganda bakyogera nedda sebo kati yadde bakyogera nayo olina okubeera n'engeri gy'okikyusaamu omuntu n'akitegeera otegeera kubanga omuto gukukooya otegeera ogenda maganjo ekyokulabirako bakusanga mu kiteezi okitegeera kakati weekanga ebigere bikoye yes kati n'abali mu nsi y'ebyomukwano ebyalaavu olagamba nti nali ŋŋaanye naye ebigere byantunda okitegeera kumbe bwongo bwe bwa mutu kakati bibikwasa kakati ne munnaffe ono obwongo buli mu kumutunda olw'ensonga nti bw'anaabeera nga yeerimbise mu ddiini bino bye biri mu ddiini kuba alaga alina ekkanisa agiyita va mu busibe yes n'ebipande bingi bisanga mu kibuga omwo nga babiwandiise va mu busibe nga kuliko omusaalaba kuliko n'ekifaananyi ky'oli omusajja Omumerika gwe bayita Yesu bo abalaba ekifaananyi ekyo oli Garris manyi galwani okitegeera kakati bwe bibanga nti kwerimbika mu ddiini bino twagala tubimutegeeze nti ekisooka bw'agamba nti Katonda w'Abawarabu awulira olulimi lumu ye owuwe awulira nnimi mmeka bamusaba mu nnimi zonna ekituufu nti bwe kuba kusaba osobola omusaba mu nnimi z'okola otya zoyagala naye bwe kuba kusinza onamusinza mu lulimi olwo lwe yalonda bwe kuba kusinza waliwo enjawulo y'okusinza n'okusaba yes waliwo enjawulo y'okusinza n'okusaba bw'oba osaba Katonda musabe mu lulimi lwonna Katonda awulira naye okusinza kuliko enteekateeka y'okusinza bwetyo bweri olw'ensonga teyandikitugambye oba tetwandikikisanze mbyawandiikibwa ofunye bulungi kiriko n'obujulizi ekiriko obujulizi bw'oba osomyeko mu Zefaniya 3:9 ojja sanga nti awo wennyini wagamba mu biro ebyo Katonda alisitula oba alibawa oba alikola olulimi lumu alibakyusiza alibawa yani alibakyusiza kugamba mu bino byonna bye mubadde mukola agenda bakyusiza olulimi lumu mukabirenga omwo musinzenga omwo mukowolerenga omwo erinnya lya Mukama olulimi lutya lumu kakati olulimi oba olwagala ojja kugenda eno mu bikola by'abatume nti abakuleete be Bakuraishi n'Abawarabu tubawulira nga boogera ebyekitalo bya Katonda mu nnimi zaabwe oba ofuna bulungi oba ntegerekeze kakati yayawule Katonda awulira ennimi zonna naye bwe tugenda mu paati eno yokka ey'okumusinza eno eyo yate erina kubeera lulimi olwo balina ekibatawaanya Seka wange bo balowooza Katonda bw'omusinza mu lulimi lumu aba awulira lulimi lumu lukka bwe balowooza ati nga tusome kyawandiikibwa va mu busibe bw'abeera nga ye nga ayise mu ddiini bw'aba ayise mu busamize nende tujja kudda eri kumuyita naye mu busamize naye wano tulaba nti ayise mu ddiini oba ofunye bulungi kyadvocatingira wano ayise mu ki ayise mu ddiini that is one awo ne bwe tuvaawo ekyokubiri nti era okuwulira kwe olina kuba ng'otunuddeyo n'asobola okuwulira katugamba nti at least abantu abasomyeko ebyawandiikibwa kino kyo bakitegeera mangu naye atasoma ebyawandiikibwa nga va mu busibe kubanga ebintu alabika abuukira bibuukire si muntu wabyawandiikibwa tumugamba ebigambo bino nti kano kalombolombo na nnono ey'okusinza Katonda nga oyolekedde mu kifo kyeyeroboza n'ateeka omwo erinnya lye ye kennyini Katonda yeyeroboza okuteeka omwo erinnya lye ate nga nsibuko y'abannabbi ng'oggyeko ffe abali wano olwaleero nsibuko y'abannabbi ne bannabbi bonna baakikola bwe batyo baakikola katunuulira Dawudi ekitegeere gerako mu Zabbuli 5:7 6 paka 7 olabe Dawudi yennyini mu kisaakyo mu kukutya n'asinzanga Dawudi nabbi wa Katonda n'asinzanga nga njolekedde yeekaalu y'eki entukufu oba ofuna bulungi ono nabbi wa Katonda Sulemaani musome mu bassekabaka ekisooka 8:28 ne 8:48 oba ofuna bulungi ojja sanga Sulemaani yennyini bwe yayagalanga okusinza yayolekeranga ekifo Katonda kyeroboza n'ateeka omwo erinnya lye era n'asinzanga ng'akyolekedde kakati agala tugamba nti bano bagenda kuyingira muliro
ntoba katonda wabwe yali naye nti naye bwatyo nti awulira otunuddeyo mu kifo ekyo therefore tugamba va mu musibe waliwo ayinza okulinnya aviire ddala mu busibe ekyokubiri ayinza okulinnya ifa ogimanyi ifa bibeera bimoroka by'amagye kati ayinza okiringira wano emaganjo n'agamba nti munteekeko kagoma ajja sibira ggulu seka tukweyaziza nnyo olw'ebigambo ebyo ebiruŋŋamu era ebiruŋŋamyo kamala obukamaze Seka Shahid sajja oyo ebintu bya advocating era ayinza okuba ayina liidi gy'asamba ng'era ayina baasambira omupiira naye nga yeerimbise mu busumba alaga asumba kkanisa naye ate kati bategese n'olunaku the Black God Day waliyo katonda omuddugavu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Abatulaba ab'ebitiibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusumba oyo namulabye era akatambi nakalabye nga ali ne ku kituuti kwe yabadde ayimiridde nga kuliko ekigambo va mu busibe era nga n'abantu we bali bangi bawuliriza ne mu bigambo bye bwe mbanga ndi wa kujjamu points ezisobola okuba nga tuzidiscussingako nalabyemu points nga 4 oba 5. Point eyasoose katonda w'Abawarabu ng'alinga agamba nti buli ggwanga lina katonda waalyo liba ne katonda waalyo nti Abawarabu balina owaabwe n'Abachina yayogedde ne ku Abachina Abahindu n'Abayindi kinaavaawo kijje Uganda kive Uganda kigende kati ku Abaganda Abacholi Abateeso Banyankole ale kivaawo kidde ku bika ab'Embogo ab'Engeye Abensenene kati ng'alinga agamba nti buli kika ky'abantu kirina katonda waakyo. That is 1. 2 n'ayogera ku kya okuba nti katonda w'Abawarabu oyo afaanana Abawarabu. Enfaanana afaanana abantu abo nti katonda w'Abaganda afaanana Abaganda, katonda w'Abateeso afaanana Abateeso, katonda w'Abachina afaanana Abachina. Ekyo ne kibeeraawo nga nakikyetaaga kudisikasinga. Ekyokusatu nti awulira lulimi lumu lw'Abawarabu bokka. Katonda w'Abawarabu awulira lulimi lumu lw'Abawarabu. Omusinza olina musinza mu lulimi olwo lwawulira. Ensonga gye nalabye ng'eyokuna ey'okuba nti katonda oyo tunula sayidi emu olina okutunula sayidi emu bw'otunula sayidi endala takuwulira awulira ng'otunudde sayidi emu. Pozi ensonga eyinza okuba ng'esembayo ey'okutaano yeeyo eya katonda afaanana nga mu abaddugavu baategese n'olunaku olamba nga 31 Black God Day. Muli baddugavu katonda wamwe muddugavu abawulira abategeera yalina okukola ku nsonga zammwe. So I think those are areas of interest. Bwe tuba nga tutunuulidde akatambi k'ebigambo bye ndowooza ezo areas nkulu kubanga tuzoogerera. Kantandikire ku nsonga esooka ey'okugamba nti katonda w'Abawarabu. Ndowooza akyayina problem with the question of creation. Ayina okusooka addeyo asome bayibuli ye ku ntonda from Genesis okuviira ddala ku lubereberye. Katonda eyatonda waliwo katonda eyatonda Abaganda, omulala n'atonda Abateeso, omulala n'atonda Abazungu, omulala n'atonda Abachina. Kigambo lwalangi zaffe ne kabira zaffe n'amawanga gaffe buli ggwanga ne katonda waalyo. That is wrong. Bw'otula mu bitabo ebyawandiikibwa ebitukuvu bye tukkiriza naye byakkiriza tekirina basis. Katonda w'amawanga gonna. Katonda ali omu
era bw'otunuulira bwe mba nsomyeko mu lubereberye 2:7 kutondebwa kwa Adamu nga Katonda oyo bwe yatonda omuntu eyasookera ddala Adamu yamubumba mu nfuufu. Adamu tuwebuuze yali mu Warabu, yali mu China, yali Muganda, yali Muteeso, kubanga ffenna twava mwani twava Adamu, ffenna tuli product za Adamu. bino ebika birina ensibuko yabyo byonna biva mu Adamu. Kati Katonda ye yatonda Adamu primarily by principle. Ffenna yakola ki? Kubanga ffenna tuli product za Adamu. Teyatonda bantu banjawulo nti waliyo Adamu Omuwarabu, waliyo Adamu Omuchina, waliyo Adamu Omuganda, waliyo Adamu Omuteeso. Adamu yali atya? Yali omu. Bwetusoma story ya creation. Era Adamu oyo n'amutondera mukyala we Hawa. Era mu Bayibuli emu ekiri mu lubereberye 2:18 kinyonnyola bulungi yatonda abantu babiri, omwami n'omukyala. Era bw'odda wano mu Qur'ani entukuvu mu suratu Nisa aya esooka nekukakasiza ddala ekyo kyennyini nga bwe kyogeddwa wali mu kitabo kye. Yes, nti abantu bonna mwava mu mwami na mukyala. wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, kyekyo kyennyini. Mwaba ababiri najjamu abasajja bangi, Abawarabu, Abateeso, Abalungu, abaki, n'agenda mwaba ababiri najjamu Abazungu, Abachina, bano bonna bava mu bantu bameka? Babiri. Kati ekimutawaanya I think is how we are coming to have these different languages. Ennimi zatandika ddi, ebika n'amawanga nangi. Yes. Kati awo tusobola okumuyamba. Yalinga agamba nti omuntu bw'akola intermarriage, katugeze Omuganda n'awasa Omuchina ne bazaala omwana, yabanga agambye nti kati batonzewo eggwanga eddala. Kati okunoonyereza bulijjo I normally say this that please nga tonaba kubaako nsonga gy'oyogera mu bantu sooka otuule oginoonyerezeeko because ebigambo bino ebimu biwaawaala. They don't sound good in our ears. Tulabanga kuba kubuza bantu. Issue ya tribes and languages is a make of God the Creator. Omutonzi yenanyine kuteekawo bino byonna. Suratu Hujurat, Sheikh tusomere. Suratu Hujurat sura ya 9 aya ya 13. aya ya 13 kanjituukeko ssebo w'ekitiibwa ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban lita'arafu wa qabaira lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. aya 13 egamba bweti abange mmwe abantu. Phrase eno teyawudde Omuganda, Omuwarabu, Omuchina, Omuteeso. Abange mmwe abantu. Buli ayitibwa nti muntu ayitega amatu kimukwatako. Ddala ffe twabatonda nga tubajja mu musajja omu Adamu. Oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa kika ki, oba oli wa nsi ki, oba ofaanana otya, origini ye wava musajja omu Adamu. N'omukazi era bw'atyo Hawa. Maama waffe ffenna ali omu. Oba oli Muwarabu, oba oli Muteeso, oba oli Muganda, oba oli mu Japan, oba oli mu Russia, oba oli mu Congo, oba oli Munyarwanda, ffenna ali omu. Ne tubafuula okuba amawanga n'ebika. Ne tubafuula okubeera amawanga n'ebika. Nga mumaze okwala, nga mumaze okuweeyongera, ne tubateerawo embeera nti kati ono Muwarabu, ono Muchina, ono Muteeso, ono Muganda. Ng'ekyo ani akikola? Katonda.
mulyoke mumanyagane musobole okuyambagana mulyoke mumanyagane nti where are you coming from? I'm from Rwanda. Oli munyarwanda. Oli wawa nze ndi we Congo. Oli mu Congo. Ate gwe oli wawa nze ndi we Burundi. Oli Murundi. Nekijja wano nti ate gwe nze ndi Muganda. Ate sebo n'Omuganda n'ateekamu erika abengo abemmamba abengeye lwaki litaarafu musobole okubanga mumanyagana identity for identification okwemanya okwetegeera okumanyagana. All this is a creation of God. Okubamu akafaananyi ensi yandirabise etya nga ffenna ensi yonna twogera Luganda ng'ensi yonna ffenna tuli bammamba kyandirabise kitya? That's how beautiful God's creation is. Yenga architecture ya kiraba diversity. So that we can appreciate his creation. N'otunula ku Muchina n'ogamba mashallah. N'otunula ku Murasha n'ogamba amina. N'otunula ku Munyarwanda n'otunula ku Munyarwanda. Abaseeka kakubere kuwasa. Waliwo agamba nti Abaganda sijja kubawasamu. Yes. Kati singa be bali mu nsi bokka. Yes. Wandiwasizaawa. Katonda kyava kuteerawo abantu abalala. That is God's creation. Kati ndowooza he has a crisis with creation. Ate ekyo ne kitakomaawo Sheikh tusomere suratu Rum sura ya 3 aya ya 22. 3:22 Qur'an ekitiibwa eyogera ku nnimi ze twogera n'agamba wa min ayatihi khalqu samawati wal ard واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الله. N'ekibalibwa mu bubonero bwe Katonda. N'ekibalibwa mu bubonero bwe Katonda among the signs. Seeka mu bubonero bulina okutulaga nti mazima ekintu kino kirinayo architect kyamabega waakyo. Kirinayo omuteesiteesi. Kirinayo master planner w'ekintu kino. Kwe kutonda eggulu n'ensi. N'okwawukana kw'ennimi zammwe. Wuliriza. N'okwawukana kw'ennimi zammwe. Ze mwogera. Nti ono ayogera Luwarabu, ono ayogera Luchina, ono ayogera Lujapani, ono Lukoleya, ono ayogera Luganda, ono ate munnabe ye wa Lucholi, ate ono ye wa Luswahili, ate oli ye wakhtilaf alisina ennimi zino buli omu ng'ayogera lulimi lwe nga tezikwatagana. Min ayati la Allah yawunda olulimi luno mu bubonero. Olulimi nga bw'oluyina n'ayogera olulimi olulala bw'alina olulimi naye olulimi ne luvaako ennimi ate ez'enjawulo n'oyogera n'ono n'ayogera naye ate ng'ennimi za njawulo. Kati n'oba nga oli munnayuganda naye nga gwali wano e Kampala n'omala osala bw'oti n'odda wano e Kaseese connection evuddewo bogera Lukonjo era n'ogenda mu muzigiti oba mu kkanisa nga kutuba oba okubuulira kuli mu Lukonjo ovaayo tokwasizza Nyamuhanga Kabuwa Lwabandwa boosi ng'ogamba Nero naguddewo wano. Okwawukana kw'ennimi zammwe to appreciate and identify. By the way, awendabira n'obwetaavu ate bw'olulimi olumu. Mu maaso waliwo olaga. Kyengera ennimi gye ziri ennyingi wansi w'enjuba. Ng'ojja kugenda osaala esswala nga bw'ogenzeemu tebamanyi lw'oyogera, tomanyi lwe boogera, bwe bwetaavu bwa a unifying language. Kati, because God is perfect. Kubanga Katonda mutuukirivu talina kamogo. Bwe yali apulaninga ekintu kino yali akiraba era ng'akimanyi. Kyava ateekawo unifying language. Olwo gyagambye nti boogera lulimi lwani? Lw'Abawarabu. Katonda Muwarabu awulira Luwarabu. Tugende mu Bayibuli Ezefaniya 3:9 nga bwe yagisomye. Osoose n'omutaamu wali ku kyolulimi? Wali kyolulimi awa mumala. Kagamba doozi emumala. Bw'otunuulira point eno eya worship era bw'osoma olulimi agamba
olulimi lumu basinzenga n'okukaabira omwo erinnya lya Katonda. Lulongoofu Seeka lusome agamba bw'ati Sefaniya 3:9 kubanga mu biro ebyo ndikyusiza amawanga. Lindako mu biro ebyo ennimi nga zeeyongedde mu nsi nga zikuze nga waliwo Abatooro, waliwo Abachina, waliwo Abafaransa, waliwo Abayindi. Ndikyusiza amawanga gano gonna, Abawarabu n'Abachina n'Abayindi n'Abafaransa n'Abanyarwanda Abayisirayiri n'Abacholi n'Abalango n'Abaganda n'Abateeso n'Abakaramojja. Olulimi lumu, one language. Si lwakuba nti Katonda lwawulira akuba ino kategeera, talukyusa lwakuba nti esigadde taziwulira, era agenda kutubuulira ensonga lwaki. Olulimi olwo lulongoofu, Mukama Katonda lwalonze mu nnimi zonna ze yatonda. Olwo lwakoze eki? Lwalonze. Nga bwe tugamba nti wano e Uganda tulina ennimi nnyingi naye tukkiriziganya nti official language English oba Swahili. Kati bwe gamba nti nze ndi Mukonjo, official language Lukonjo. Bakubuze what is the official language of Uganda? Kubanga goli Mutoro gamba Rutoro. Olaba bona ofuna maka. Kati this is a simple example. Nti ennimi zonna weeziri naye abantu bano bwe baatona gamba nti official language ebeera etya? Katuteesenga mu Luzungu. Ffenna tugende mu palamenti twogere Oluzungu nga ffenna tukola ki? Tutegeeragana. Naye singa memba wa palamenti w'eggulu ajja n'ayogera Olukyoli mu palamenti, ow'Ekabale n'ajja n'akuba Olukiga, ow'Ebusoga n'akuba Olusoga, ow'Ekasense n'akuba Olukonzo, kyokka akubiriza palamenti tabimanyi. Kati banditeesezza batya mu palamenti omwo? Communication. But because God is perfect, wandibaddewo language barrier. Ekyo yali yakiraba n'agamba ndibakyusiza olulimi luki? Lumu lulongoofu. Why? Bonna bakaabire erinnya lya Mukama. Bakaabire erinnya lya Mukama n'okumuweereza mu mwoyo gumu. With unity. Nti bwe bagamba qad qamati sala e Kampala, bwe bwogenda China ku bizinesi bwe bagamba qad qamati sala tobuuza. Bw'owulira adhaani e Kampala n'ogenda e Rwanda Kigali nga bwe twaziina bwe baziina, tewali njawulo. Bw'ogenda e Buwarabu e Saudi kyekimu, bw'ogenda e China mu Bachina kyekimu, bw'ogenda eggulu mu Bacholi kyekimu. Sekaze natunulira Kabe eyo n'abantu abagikuŋŋaanirako n'enyamba singa tetwalina lulimi atusaze yandi tusaazizza atya era tukulembere yandi tukulembedde atya mu swala. Kyova olaba Seeka, because this is a divine religion, it has divine guidance. Era ffe bino tetubikola lwakuba nti twagala bwagazi naye lwakuba tuli Basiraamu. And Islam means total submission to the will of the Creator. Okubeera nga weetowaaza ne wombeeka n'okola Mukama Katonda kyakola ki? Kyayagala. Nti wadde oli imaamu Omutooro, oli imaamu mu Batooro, olina okusaaza mu Luwarabu. Kubanga waliwo Omukonjo abadde atambula, waliwo omugenyi abadde, waliwo eyazze ku bizinesi, waliwo eyazze kulaba abalwadde, azze kusaala. Togenda disconnecting from communicating to God. And the people of God are unified. Katonda bwati bwagatta abantu be. Naye kati omusajja waffe oyo n'omala omujja wano okukakasa n'omutwala wali ewaffe e Kasese tasaba, tasobola kukulembera wadde service, tasobola. N'omutwala wano eggulu akyoli wano tonafuluma Uganda, tasobola kusavinga bantu. Bo beewaana n'abataputa babeera n'abataputa. Era nawulidde nga but God has a perfect system where we don't need interpreters. Kati fena bwe tugende e Saudi waliwo interpreter. Singa timba ne bayimaamu nga 5 nga imaamu alina byavvuunula mu maaso. That is how perfect God is. Era ensonga eyo gamba nti awulira olulimi Luwarabu si kituufu. The purpose of that language was to unify the humankind. Twali tugatta ffe abantu tubeere ttiimu emu tusobole okusinza Katonda waffe
nga tetuliimu njawukana. Nsaba Osindo akatisebo ow'ekitiibwa barakallahu fika tubeyanziza mwenna abakyekomedde ku Dawa TV Uganda omukutu ogw'ensonga wetuli nnyo okulaba nti obusiraamu tubutaasa in and out kubanga bangi abeesomye okulaba nti bazikiza yuriduuna an yutfi'u nuura Allahi bi afwahihim baagala okuzikiza ekitangala ky'obusiraamu n'emimwa gyabwe n'obulimba oba oliawo bwe basaasaanyiza ku intaneti ku social media n'awalala wonna naye wetuli okulaba nti tudifendinga obusiraamu buno biidhinillahi tabaraka wataala. Aseeka Baguma musajja oyo ndowooza wagambye tetumukuba nnyo katonotono tumukube katonotono kubanga ebintu ayinza okuba bimutabula butabuzi ng'omuntu era Seeka abadde agera nagamba nti ndani bw'oba ogenze mu byakalisha omuntu weekanganga n'okuwasa kwennyini okwogereza kati wano ku Dawa TV yennyini tulinawo Seeka waffe ali mu kusonda maali ga Muwarabu naye communication ekyali ntono n'olulimi kati weekanganga ebintu olulimi lukyataddewo baliya era ali ku biraali wali ali mu kulukolokonya kakati mbadde nkifidde Seeka tanyiigira kakati bamugusibe twagala mugamba nti bw'aba ayagala kugenda mu ggulu asiramuke ekyo kimu ekyokubiri ayiga okusaala ekyokusatu agenda akole hijja kubanga ebyo byonna bye twogera mu bayibuli mwebiri kubanga wali ku kyaki ekuliko ekifaananyi kinene ekyoli omusajja gwe bayita Yesu nga bwera bagambye omusajja omumerika oyo kati era atadde kuliko n'omusalaba kuva mu bosibe kitegeeza nti yeerimbise mu ddiini naye teriyo munaddiini mu banaddiini be tumanyi wane Uganda ne mu nsi yonna agamba nti eriyo Katonda omuddugavu teriyo munaddiini agamba nti Katonda alina kkala eno kubanga ye mu kubyogera yadde talina wakootinga yayogedde bigambo bye n'abirekaawo kati abantu be yabagoberezi be nabo bateeka okubeera nga bagenze wakanga ebyo bakoze batya leeta omukisa omulungi nti Dawa TV bwe tudda mu bigambo by'abazeeyi abaatukulembera baziyita ngero bagamba nti eno Dawa TV kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu okitegeera therefo kati bonna wanaabeera ne mu kisenge kyoba beekweka ne babeera nga balingiza bijja mutuukako ojjukira aligaweesa yalaba ku TV wala omusajja wekalakasa aba ali awo yeekwese naye era ogenda okulaba ng'ali awo alaba n'endigazo zennyini ezibikufa wadingira zennyini babeerawo ne bakuweereza kakati mu kifo ky'okwogera ebituufu oli adda mukola ki adda mu kuyomba ekyo kimu ekyokubiri mbadde nsaba otubikulire ku bayibuli eyo eri awo ku simu yeeyo ogiina tubikuleko mu kitabo ekiyitibwa Isaaya 2:13 nsuubira nti bijja muyambako kati osuubire nti ne bayibuli agikkiriza kati va mubusibe ate nga alina kyaki andi kati balina enjogera egamba nti zino eddiini just zajja buzi nakyo twagala kitugambe bwe ziba nga zajja buzi ate nga alina bayibuli zatusanga n'ebyaffe alina bayibuli abiri mwemumeka alina nketa mbizinga 13 agamba bw'ati omugugu oguli ku Buwarabu mu kibira mu Buwarabu mwe mulisula mwe ebibiina eby'Abadeni ebitambula oyo yaluma ennyonta bamuleetera amazzi naam abatuula mu nsi ey'etteema balisisinkana abadduse n'emmere yaabwe kubanga badduka ebitala ekitala ekisoole n'omutego omunaanuule n'obubi bw'entalo kati ne bw'okomaawo kyenjagaddemu ebigambo nga 3 1 mu Buwarabu teri agenda Buwarabu n'asigala ng'ayina enjala mu Buwarabu teri agenda Buwarabu ne bakunoonya mbuno oli bwagenda mu exile mu Buwarabu tebalina gye bamutwala mu Buwarabu gy'osanga abantu ababuli kala bonna nga balina ekisa obufunye bulungi kati yensonga lwaki ono nabbi Isaaya mu kitabo kyabwe eno yagamba nti mu Buwarabu abantu bonna gye balisula gye baligenda baliwona ennyonta balifuna emmere entalo ziri ezibadde eri eno teri obufuna bulungi era man dakhalaha kana aminan omuntu ayingira mu Buwarabu abeera wa mirembe kakati bamusibu agamba nti era oteeka okugendayo
tumugamba tukusekeredde otegeera olw'ensonga nti bayibuli yenyini egamba kola ki gendayo kati bannabbi abasinga katono Isaaya bonna sooka mbikulire mu Samwiri mbikulire mu Samwiri 7:16 ekisooka 7:16 Samwiri agamba bw'ati twalabye Suleymaani twalabye Dawudi tulabye Isaaya kati uliriza Samwiri neyeetooloola nga buli mwaka n'agenda e Beseri e Girugaali ne Mizupa n'alamulira Isirayiri mu bifo ebyo byonna. Kati ono Samwiri buli mwaka bino ebifo byolaba waggulu Beseri Mizupa byonna ebyo bifo biri mu Girugaali byonna biri mu Buwarabu gamba Kuba wa Muzdalifa n'ebirala kati bo bagenda bakyusa bukyusa mannya kakati buli bayagala ng'okukola okusalawo kwonna batuulanga eyo ne buli mwaka Isaaya yagamba nti mu Buwarabu gye mulina okugenda kati ono Samwiri yakugamba nti buli mwaka munaagendangayo okitegeera kati ombuuza ava mu busibe ye buli mwaka alagawa akyali mu busibe agenda ku Masengere okitegeera kubanga ku Masengere tebagamba nga abantu bagendewo wo wagenda okitegeera ayi kagenda ku nsozi mpozi era ng'agenda ku nsozi ndikira ekitabo kya Yoweeri oli abadde Samwiri Yoweeri ono waffe 13 owaffe yani owaffe tomumanyi Yoweeri omukulembeze 13 seba alina ekitabo kiramba mwesibe ebibukutu mukungubage mwe bakabona mwogane mwabaweereza ebyoto mwabaweereza ab'ekyoto mujje mugalamire nga mwambadde ebibukutu mukeese obudde mwabaweereza ba Katonda wange kubanga ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo ekyokunywa baguguba nabyo eri ennyumba ya Katonda wammwe. Okiraba ndowooza kati ono Yoweeri abannabbi baweze 5 kati bamusibe yatuleetereyo owe omu ajja kuleetera aligaweesi ayina ssebo ababedde abaweze bannabbi bameka 5 ono Yoweeri ayogera ku byambalo byetwambala nga tugenze eri ebibukutu yani tuzita hirami otegeera yebyo ayitabato mulina okwambala engoye zonna nga zifaanagana ebibukutu mu Luganda zibeera ngoye nga njeru nga bw'oba olwambadde nga lulagako sayidi emu sayidi endala nga tekola ki tebaite ebibukutu bamuzibu aba tumanyi Luganda nalabako Pastor Kiganda nga byambadde mu COVID atera byambala naye atera byambala so bibaite ebibukutu mu Luganda kati nabbi Yoweeri kyakugamba nanti bwe munaagenda ku nnyumba ya Mukama mwabaweereza ba Mukama munagendanga n'ebyokulya n'ebyokunywa muyambeeko bannammwe naye bwe munaabeera ku nnyumba ya Mukama munayambalanga ebibukutu ebyo babikolerawa si Makka babikolera Makka oyo nabbi wa 6 ow'omusanvu ka tugende ku Ibulayimu bino ngaakaye Olubereberye 3:5 Olubereberye 3 layini ejja kubeera ya 5 agamba bw'ati n'abagamba nti ndabye amaaso ga kitamme nga tegakyafaanana gye 3 yes 3 Lubereberye 3:5 atandika ku 3 Mukama n'agamba Yakobo nti ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo ono Yakobo si Ibulayimu Yakobo yes genda mu maaso Mukama n'agamba Yakobo nti ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo nange naabeeranga wamu naawe Yakobo n'atuma n'ayita Laakeeri ne Leeya bajje mu ddundiro awali ekisibo kye n'abagamba nti ndabye amaaso ga kitamme nga tegakyafaanana gye ndi ng'olubereberye kati ayagala ajja kusoma paka ku 13 wano Yakobo yakuŋŋaanya abaana Katonda yamujjukiza namugamba nti ayina okuddayo eri ennyumba y'abajjajjaabe baani Ibulayimu obufuna bulungi n'akuŋŋaanya abaana be nga bw'olaba Ibulayimu bwe yalagira n'agamba nti abantu bonna banaagendanga ku nnyumba yaani ku nnyumba ya Mukama kati Yakobo yabakuŋŋaanya batya bonna oyo nabbi wa 8
katugende ku Ibulayimu lubereberye 3:5 agamba bw'ati Katonda n'agamba Yakobo nti naye Yakobo golokoko yambuke Beseri yes otuuleeyo ozimbireyo ekyoto eri Mukama ozimbireyo ekyoto eri Mukama ono era odekyali kwani ekyali ku Yakobo kati tudde ku Ibulayimu obudde ndooza seka wafagala okwasa omwana gwa natero tukoonako omukuba nnyo lubereberye 13 17 mpaka 18 agamba bw'ati golokoka otambule obune ensi obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo kubanga ndigiwa ggwe Ibulayimu n'ajjulula eweema ye n'ajja n'atuula awali emivule gya Mamule egiri mu Kabbuloni n'azimbirayo ekyoto eri Mukama. Olwo Ibulayimu tulabye Yakobo tulabye Samwiri tulabye Yoswa tulabye Yoweri obufuna bulungi bonna bazimbirayo ekyoto eri Mukama. Naye ebitundu biro byonna biri mu Buwarabu. Kati wuliriza kino Bambusibe wabeera nga akkiriza Yesu njagala mugamba ebigambo bino tubikuli Matayo 20:42 sokesirimu akati mpe musomesa wange Matayo 20:42 kantuukeyo ssebo musomesa 20:42 agamba bw'ati Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka omutwe ogw'ensonda ofuna bulungi Yesu wano bw'osoma mu translation Bible zino zibatera okukola commentary bakulaga nga yaleegera ku ejjinja lya Kaaba ejjinja eriddugavu ate Yesu gwe bayite ery'ensonda nedda yagamba temusomangako nti ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ery'ensonda kati aba yeetegeeza ye abaffe Yesu ali ku nsonda yawa ate nga ye yennyini yayogera oitegeera kakiringa luno olunyiri lwe basoma nti kubanga Katonda yagala ensi bw'ati n'okwayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka ndesi kyakulabirako Yesu yali ayogera ebigambo ebyo ekituufu byali bigambo bya Yesu naye kati ate babiteeka ku ye nti yali ayogera ku ye obufuna bulungi kati therefore bwe tudda ku layini eno Yesu yali ayogera ku jjinja eryafuuka ery'ensonda si Kaaba bakisunulire nga bwe yazira era liri ku nsonda bulungi obufuna bulungi kakati Bambusibe tugamba nti viira ddala mu busibe obufuna bulungi beera free mu Luganda babyogera bagamba batyo omuntu okubeera free okubeera nga avudde mu busibe oweddembe nga waddembe nga takyali muddu ajje yeetaaye eno mu busiraamu kino kyava eri Mukama era nga kya kitalo mu maaso gaffe kyenva amagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli baggyibwako mmwe buli weebwa eggwanga eddala ery'Abawarabu okitegeera eribala ebibala byalyo tufundikire inshallah ensonga wagambye ziri 5 naye akadde ndowooza kayinza obutabisobozesa insha allahu taala twakomye ku kyalulimi lumu olulimi olumu ng'omutonzi ali omu mbadde njagala onsomereko mu Yeremiya 3:2 paka 27 Yeremiya 3:2 meka 26 paka 27 26 agamba bw'ati awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti laba nze ndi Mukama Katonda wo nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri oba oli Muwarabu oba oli Mukatoliki mukonjo oba oli waggwanga ki kasita oba ng'olina omubiri Katonda waali atya ali omu. You don't need a black god. You don't need a black day. We don't need an Arabic or an Arab god. Tetwetaaga Katonda mu Warabu, tetwetaaga Katonda waabo bonna abalina omubiri ali atya ali omu. Genda mu kubala 16:22. Tugenze mu kubala 16:22. Agamba bw'ati katutuukewo omusajja tumugye mu busibe n'endiga ze zonna.
ne bavunnama amaaso gaabwe yabagamba nti ayi Mukama Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, ayi Mukama Katonda ow'emyoyo gy'abo bonna abalina emibiri. Katonda ali atya? Ali omu. Owaabo bonna abalina emibiri nga girimu emyoyo, Katonda ali atya? Ali omu. We don't need a black god as Africans. Kwegamba Omuchina yeyeeterawo bakatonda be, n'omuddugavu najja n'ateekawo ababe, buli omu yajja yeyeeterawo bakatonda abalala. Kati bwe tumala okukkaanya nti Katonda waabo bonna abalina omubiri ali omu, abo bonna abalina omwoyo ali omu, tukole ki? Nsomera Zabbuli 5:7. Zabbuli 5 ejja kubeera 7 egamba bweti 5:7 Zabbuli kayogera ebigambo bino. Agamba bw'ati, naye ku lwange mu bungi bw'ekisa kyo nayingiranga mu nnyumba yo, mu kukutya nasinzanga nga njolekera yeekaalu y'entukuvu, entukuvu. Buli kye bayita okusinza va ku kusaba dduwa wano, olomba dduwa osobola okugiromba ng'otunudde eno, oyinza okuba oli mulwadde, oyinza okuba oli mukomera, naye bw'oba ogenze mu swala, ogenze mu kusinza, waliwo ekifo ekyateekebwawo abo bonna abasinza Katonda gye bateekwa okutunula. Kati kyagamba nti Katonda w'Abawarabu alina netiwaaka, bw'otatunula sayidi eyo takuwulira, ekyo si kituufu, kubanga Bayibuli yennyini yegambye nti Katonda mwennyini abantu be bano be yeetondera, abalina omubiri bano be yateekamu omwoyo bano, alina ekifo kye yabateerawo nga bonna bwe baba bamusinza balina okwolekera ekifo ekyo. Bw'osoma wano mu y'Oluzungu mu New International Version mu Zabbuli 138 olunyiriri olwokubiri yegamba bweti, I will bow down toward your holy temple. I will bow down toward your holy temple. Nja kuvunnama wansi nga njolekera toward, nga njolekera obwenyi bwange buno mu kuvunnama nga bwolekera yeekaalu yenki entukuvu. Eyo yeki ye Kaaba, ye prayer direction. Qur'an nsomera suratul Baqara. Suratu al-Baqara sura ya 2 aya 14. Aya 14 kanjituukeko ssebo ow'ekitiibwa, kujjako nga batugamba nti ne Katonda waabwe naye wa netiwaaka. Kati batumulabye nga bamusinzanga nga bolekedde ekifo kimu. Obuzibu bwe buli seeka, people blame us for implementing God's instructions, but we are guiding them to the right path. Bo baleme kutumenya ffe okukola Katonda kye yalagira, ekiri mu Bayibuli, ekiri mu Korani, ekyokusinza nga twolekera yeekaalu enki tebatuvunaana ffe okukola Katonda kye yalagira, doing the will of God. Bo be balina okwekolekitinga bakole Katonda kyakola ki badde ku mulamwa. Tewali lunyiriri lugamba nti woba osinza Katonda tunula gy'oyagala, teruliiyo. That is a disorganization, and God is an organized God. He cannot lead a disorganized team. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Mazima tulaba okukyuka kw'amaaso gwe Muhammad ng'otunula ku ggulu olyoka oluŋŋamizibwe. Mazima tujja kulungamya mu kusaala eri obwolekero bw'osiima. Kale olekezanga ekyenyi kyo ng'osaala ku ludda olw'omuzikiti ogw'emizzo Kaaba. Ekyo kiragiro kya Katonda. That is guidance, instruction. Teyakikola ye nga ye out of his own will. God guided him. Tekyakoma ku ye. Agamba bw'ati, na buli wonna we mubanga muli mu Abasiraamu mwolekezenga ebyenyi byammwe ku ludda lwagwo nga musaala. Mulina okutunuulira Kaaba, direction ye nyumba entukuvu eyo. Mazima abo Abayudaaya abaweebwa ekitabo n'Abakristaayo. Mazima bye tusomye mu Zabbuli
bamanyi bulungi nti ge mazima bakimanyi nti mazima mwegali nabo balina okusinza nga boolekera yeekaalu entukuvu eya Mukama Katonda agavudde eri Mukama waabwe naye bo bakola ki ne Katonda si mugayaavu ku ebyo bye bakola bo bwe basalamu batunule gye baagala Katonda akimanyi tebalowooza nti takola ki tabalaba so whereas they are changing the guidance of God bo nga bali mu kukola byabwe bibanguyira bibasanyusa bye baagala that is one thing but what is the will of God ye Katonda ayagala tusinze nga tukola ki nga tutunula wa akalala ku subsection yagambye nti Katonda w'Abawarabu afaanana ki afaanana Abawarabu resemblance sincerely speaking era nawulira ne Putin ng'agamba nti Yesu he is a black Jesus waliwo ebintu ebimu omuntu nga ayogera on behalf of religion on behalf of faith on behalf of a belief nga yandibadde tayogera bintu bwe bityo because nze bw'ŋŋamba nti Katonda w'Abawarabu afaanana Abawarabu obanga ŋŋamba nti Katonda w'Abaganda afaanana abaki Abaganda bonna bafaanagana waliwo amaaso amanene waliwo amaaso amatono waliwo omuddugavu waliwo omweru waliwo omumpi waliwo omuwanvu kati bonna n'afaanana ani era bw'oba oyanukula ono nyamba oyanukulira eddala n'abagamba nti bali mu kifaananyi kya Katonda bafaanana Katonda omukyala n'omwami namagoya omweru bonna bafaanana Katonda omanyi obuzibu bwe tulina sometimes we take linguistic meanings and put them in the context of etymological meanings abitegedde oddira amakulu ag'olulimi n'ogateeka mu context wegatafiitinga wegatagendera kankuwa ekyokulabirako seeka empiso eneetunga engoye erina eriiso ate erina liiso ate wuzi bagiyisaawa bagiyisa mu liiso lyaki ly'empiso liringa ery'omuntu kati ekyokugamba nti Katonda yina eriiso lifaanana ng'eryange oba nga ngambye nti eriiso lyange lifaanana ery'empiso that is a linguistic statement but not an etymological statement emmotoka erina amataala era ge maaso gaayo naye gafaanana eyagikola sebo n'akagaali kalina amagulu amagulu kalina n'emikono naye gifaanana gifaanana egyange akagaali kalina amayembe gafaanana agente tegafaanana so when we are speaking we should sincerely be on the right direction bw'ogamba nti Katonda w'Abawarabu afaanana Abawarabu it is an insult it is an insult to God it is very imperfect and unacceptable when it comes to scripture nsomera ku Isaaya 4:18 Isaaya katugendeko mu Isaaya wano 4:18 agamba bw'ati nabbi Isaaya kuba kati bano be tulina okwebuuzaako bamu busibe tugira tumuleka kale ani gwe mulifaananya Katonda oba kifaananyi ki kye muli mugeraageranyako olunyiri luli mu Bayibuli. How can you compare God to an Arab? Nti Katonda w'Abawarabu afaanana n'Abawarabu. God does not look like a human being. Katonda tafaanana mwana Adamu. Tafaanana muki? Kubanga n'abaana Adamu tebafaanagana. Ne Isaaya ekikoze eki? Ekyogedde. Agambe Katonda muli mufaananya ani? Muli mugeraageranya kifaananyi kyani? Kati ono omusajja waffe kyagamba nti afaanana n'Abawarabu, that is blasphemous. Kivoola Katonda. Ate si lunyiriri rumunyiriri nyingi. Soma Isaaya 4:6 olunyiriri olwokutaano. 4:6 layini ya kutaano Isaaya abitegeera kabyongera abinnyonnyole. Ani gwe mulifaananya? Ani gwe mulinfaananya? Katonda uli akyagamba ani gwe mulinfaananya? Era gwe mulinnenkanya. Era gwe mulingeraageranyako tufaanagane. Nga wokeera ku makya ng'oyimira ku kituuti ng'oliko owandiiseko va mu busibe era n'ogamba nti Katonda afaanana this type of people. It is unbecoming. Tekikkirizika mu byawandiikibwa tekikola ki? Tekiriyo. Soma Qur'ani sura ya 42 aya ya 11. 42 aya egenda kubeera ya 11. Sebo producer tetumanyi kadde ke tusigaza kuba kati ffe ne bwe tugamba tusulewo ssebo wino asobola okuyika ng'amazzi
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tewali kintu na kimu kifaanana nga ye. Tewali kintu na kitya oba ntandikire waggulu. Omugunzi yagunjawo eggulu n'ensi. Okay. Eyabateerawo abakyala ng'abajjamu mmwe era ne mu bisolo ebirundibwa n'ateekamu emitindo ebiri ekisajja n'ekikazi. N'abanga abaaza mu ngeri eyo olw'okwegatta wakati w'ekisajja n'ekikazi. Tewali kintu na kimu kifaanana nga ye. Tewali kintu na kimu kifaanana Katonda. Kati byagamba nti Katonda afaanana Abarabu kuba Katonda w'Abarabu. Statement ze zonna oziraba it is abyogera from teziriiko scriptural context. Kyovalaba Yesu yagamba Matayo 22:29 nti mukyama lwa butamanya byawandiikibwa. Kati is very busy misleading people because ebyawandiikibwa takola ki? Sebo kankuloopere oyo musajja yatuuka n'ogamba nti Yesu taliiyo era n'agamba bonna abalinda Yesu naye kweka ne mu kituuti n'agaa tebankuba tebankuba obucupa. Then we have to guide such people. Abantu abamuseeka beetaaga kulungamya bulungamya kubajjukiza bo bwe babanga tebakitegedde at least the followers bano abawuliriza balabe ebyawandiikibwa kyekola ki ne ba followers nga bagumu bali abaana balina solida wama alaina illa albalagh fo gwaffe tukole ki tutuuse tugukole gubatuukeko. Kesandyagadde kulekayo simanyi moderator ne oyagala obbazibula amaaso simanyi moderator oba tukyalinayo akadde akenkana okuba waliwo ka point kembadde saagala tulekeyo kamalirize then mpese kabaguma tumalirize. Kale ekintu ky'okugamba black god simanyi day simanyi black god day nga satu mulumba alutegese banoonyeeyo olunaku nga bagenda kusinzizaako Katonda waabwe oyo omuddugavu. Simply Katonda bamufuniddeyo olunaku baagala kutuza mu masanamu kusinza ebitali Katonda baagala kutuzaayo mu kusinza ebitali ani. Nsomeraako mu Kuva 2:3. Katugendeko mu Kuva lino tteeka ate nga bbereberye ate nga kkulu okusinga amateeka gonna. 2:3 Kuva agamba bw'ati tobanga na bakatonda balala wendi. Tobanga na bakatonda balala wendi. Togeza n'oteekawo black god. Black god kicupuli oba onookibajja mu miti oba onookibumba mu budongo whatever mechanism you use that is a false god, it is a false deity, it is unacceptable. Tekikkirizibwa si kituufu. Ekyamateeka olwokubiri ekyamateeka lwakubiri 6:14 agamba bw'ati aboogerako atya temugobereranga bakatonda abalala ku bakatonda ab'amawanga agabeetoolodde. Temugobereranga bakatonda abalala ku bakatonda ab'amawanga. Abantu bateekawo bakatonda olaba oyo ataddewo katonda w'eggwanga eri abaddugavu nti yajja otegeera ebizibu by'abaddugavu which is very wrong. Ebyawandiikibwa bino tebize leero engeri gyali omuddugavu alya kawunga alya ku mayuni kati bajja kuvaawo bakuze kakati Abaganda tubeere ne Katonda waffe tuba tuzeyomba ab'Emmamba tubeere ne Katonda waffe batuzeeyo Katonda gye yakola ki ye yagaana. Nsomera Abagalatiya 4:8-9. Abagalatiya baliwa bano bebbulaniya Abagalatiya 4 line ya 18 line ya 8 agamba bw'ati newankubadde naye mu nnaku ziri bwe mutamanyanga Katonda mwabanga baddu baabali abatali bakatonda mu buwangwa. Kati mu time ya jahiliya mu time nga tunaba kufuna guidance the divine guidance abantu balinga basinza bakatonda bwabwe ebibajje mayinja biki bye bibagamba nti bajjajjaffe bibakola ki bye balina buwangwa bya buwangwa
naye kaakano bwe mutegedde Katonda, naye kaakano mumaze okusoma ebyawandiikibwa ne mutegeera nti waliyo Katonda omutonzi. oba ekisinga bwe mutegeddwa Katonda mukyuka mu kyennyuma, mukyuka mutya ekyo kikulu, mukyuka mutya ennyuma mu bigambo eby'olubereberye, mubidde mu bigambo eby'olubereberye ebitalina maanyi ebinafu, muddeyo mu kusinza Black God. ate bye mwagala okufugibwa omulundi ogwokubiri, omaze okutegeera nti waliyo Katonda omutonzi. Ekimuyisa Katonda kwe kuba nti yakola buli kimu, yatonda buli kimu kyetulabako nekyetutalabako. Ate kati wagala muvaako odde ku kibumbe kyebasiize kkala enzirugavu lwakugambe nti oyo ye Katonda wo, odde emabega mu bintu ebyayita edda ebyokusinza ebibumbe. Verse 10 egambye mukwate ennaku nga bwe bagenda okuteekawo Black God September 3 ate mwatu abantu abo bonna buli anaakikola n'adda ku bikusinza ebintu ebyo tagenda kulaba ggulu. bakwata ennaku n'emyezi. Soma Abagalatiya 5:19. Abagalatiya 5:19 agamba bw'ati, naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, ebyo ebibumbe bye beebumbira ebyo, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era mu bintu by'alisitiinze mubaddemu okusinza ebifaananyi, nti ono Black God ne mubumba ne mugamba ono ye Katonda waffe, ne mukikaabira ne mukisaba. Abakola ebiringa ebyo tebagenda kulaba ku bwakabaka bwa Katonda. Era yagamba nti va mu busibe, nze ndaba abatwala butwaze mu busibe. Abajja tweyanziza seeka kansembeyo kano waliwo akatalekeka nam kabakuuku tugenzeko mu kabakuuku 2:18. Kabakuuku 2:18 agamba bw'ati, layini ey'18, ekifaananyi ekyole kigasa ki? Ekifaananyi ekyole kyemubumbye ne mukisiga kkala eya bbulaaka kigasa ki? Omukozi waakyo n'okwola n'akyola. Omukozi waakyo n'akikubaranda bulungi, n'akikuba sandpaper, n'akikuba ka paint. Ekifaananyi ekisaanuuse obanga kya zaabu, mukuta ezaabu yammwe obadde biki ne musaanuula kya kyuma. N'omuyigiriza w'ebyobulimba bigasa ki? N'omuyigiriza w'ebyobulimba sebono ali mu kulimba bantu. Omukozi w'omulimu gwe, omukozi w'omulimu ogwo n'okwesiga n'akola ki? N'akyesiga okukola essanamu ensiru. Okola essanamu ensiru n'essanamu lye musinza ki? Nsiru. Kisiru tekyowulira kuba ne bwekikuba kisigalawa. La ilaha illallah. Seera kansembe omanye buli nyiri lukuzza ku lulala. Nsomera Zabbuli 10:15. Zabbuli 10:15. Olunyiri olwokuna. Olunyiri lugenda kubeera lwakuna lugamba bwe luti. Essanamu eryo kisiru, that Black God you're trying to bring forward. Baby awandi wetugambe kisiru, you are just wasting time. Nebona okisaba tekiwulira, nebona oyogera tekikujja kukola ki? Tekijja kuddamu. Ebifaananyi byabwe ye ffeeza. Ebifaananyi byabwe ye ffeeza. Ye zaabu. Ye zaabu. Omulimu gw'emikono gy'abantu. Omulimu gw'emikono gy'abantu.
birina obumwa bagenda kiteekako akamwa naye tebyogera tekisobola kwogera birina amaaso bagenda kiteekako amaaso naye tebiraba naye tekiyinza kulaba birina amatu naye tebiwulira kijja kuba tekiwulira birina ennyindo naye tebiwunyiriza tebiyinza kuwunyiza nti ono alina perfume birina engalo naye tebikwata bagenda kintu biteekako engalo naye tebiyinza kukwata birina ebigere naye tebitambula bagenda biteekako ebigere ki black gold naye tekitambula so tebyogeza bulago bwabyo n'eddoboozi tekijja kwogera naawe mbuwulire eddoboozi nti katonda leero gwenza okusinza black gold ayogedde nange Kurani kyeva egamba kinga mmaliriza 13:16 omanyi obudde bwe butusalako 13:16 suratul Ra'd aya ya 16 egamba bweti bagambe gwe Muhammad nti ani mufuzi w'eggulu n'ensi damwe bagambe nti Allah bagambe mutaddewo mutya nate muteekawo mutya nate bakatonda abalala abasinzibwa abataliye Black God mumuteekawo mutya for sure Black God mumuteekawo mutya nemuleeta ekibumbe kyammwe nti Black God w'Abafirika ono ye waffe kubanga muddugavu ngaffe muteekawo mutya abo abateefunira bo bennyini mugaso newankubadde okweggyako akabi ekyo ne bwekikuba wansi ekigo tekisobola kwesitulawo ne bwekiyiira amazzi tekisobola kugeesiimuulako ne bwekikuba ejja evundu tekisobola kukola ki tekisobola kuddiza ova otyako mutonzi nodda ku kintu bwekityo ki Black God kyemuyiiyayiiya mukubanga munoonya sympathy y'abaddugavu bwe munaabagamba nti ono katonda w'abaddugavu olwa kkala you're becoming racist mutandise okusosola mu mawanga that is not godliness ekyo si kya bwakatonda kusosola mu mawanga ffenna tuli muntu atya omu nabwekyo abatulaba ab'ebitiibwa ensonga y'obwakatonda ebyo bye balimba simanyi musajja mukulu sirituufu katonda ali omu ye katonda waffe ffenna olulimi tumusinza mu lulimi lumu ye yalutulondera for unity unification era direction yagituteerawo mwatu tatufaanana nti ayina omukono ng'ogwo gw'ayina erisonga eriryo nedda nga bw'otalina amagulu ng'ag'eggaali nga bw'otalina mukono nga gwa bbinika ogwakatonda tegufaanana gugwo tetufaanana katonda. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sika baguma. Naam musajja nsamu musiibule. Musajja njagala musiibula. Naddala abagoberezi be. Abagoberezi bo njabba kubiriza bongera okusoma ebyawandiikibwa n'okugoberera ekisinga obulungi olw'ensonga buli muntu agenda kubuuzibwa yekka oyinza okubeera nga alina ebigendererwa bye ebirala mu abagoberezi nga temubimanyi naye ng'ebitabo bwe bigamba nti bwe mulimanya amazima gajja bafuula ab'eddembe n'olwekyo tusaba ow'ekitiibwa Allah bateekemu abo abawuliriza ebigambo nemugoberera ebisinga okubeera ebirungi tujja kukoma wano insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abasamize bayinza okubanga amasomo begaganya okwatayo ng'abantu tebakyagajjumbira bulungi basazeewo kati babateegere mu makanisa mennyini era tukubiriza abagobereza abo